Wabaddewo akalipagano k'ebidduka ku luguudo lw'e Katooke nga kavudde ku loole y'emigugu eremereddwa okuwalampa olusozi era we tutuukiddewo ng'abasirikale ba poliisi bafunye kasiringi okugiggyawo. Bwe bagiggyeewo wasigaddewo loole y'emiti ng'esimbye ku bbali kyokka abasirikale b'ebidduka ne babalagira okugiggyawo. Omugoba wa Tata namba UAG 830 R atategerekese emmanya n'omusirikale w'ebidduka bafunye abavubuka ne basindika emmotoka olwo abasirikale ne babalagira okuyita mu kkubo eddala nga we bateekateeka Tata okusimbula. Dereva waayo alagidde ababadde bagisindika okuggyayo ekijinji olwo Tata nekkirira emisinde. Esoose neetomera abantu ababadde ku bodaboda olwo abasirikale b'ebidduka we bagirabye ne bava mu kkubo. Komedde endaba mwe bakubye endaba. Abasirikale badduse nga bagoba Tata kyokka bagenza okutuuka ng'omugoba waayo agibuuseemu n'adduka. Egenza okusiba ng'etomedde emmotoka 3 okuli kasiringi namba UAD 707 R, taxi 2 okuli UHU 535 L ne UAS 008 D, saako emmotoka etambuza ssente namba UAP 185 P, bodaboda 3 ne gaali 2. Ababadde mu mmotoka ezitomeddwa balabiddwako nga bayita mu madirisa okusobola okutaasa obulamu. Motoka yetulemeredde gundi piki netusula mwana naye waliwo kirayo nga bakyali wansi. Abamu ku bakoseddwa batwaliddwa mu ddwaliro eriri okumpi kyokka wadde abakuuma ssente bakoseddwa basigadde bakuuma mmotoka yaabwe. Human, why don't you first go for first aid? Another vehicle. For them actually, we don't know whether they survive this one this. Bo abasirikale b'ebidduka batambudde ne bavaawo okumala ebbanga lya dakiika 3 okutuusa abasirikale b'ekitongole ekya SGA bwe bazze n'emmotoka okutwala ssente ezibadde mu mmotoka etomeddwa. Abeerabidde kabenje kano bategeeza nti kavudde ku basirikale b'ebidduka ababadde mu kifo kino abalagidde emmotoka eno okusimbula okuva w'ebadde. Ebintu ebyekyana ekiro bwe bakola accident balinga baana bato bayimiriza mmotoka nenga tawulira naziteerawo era tabula speed neyingira zinaazo njolengera negigwira kati olugizana naffe tugere lwetaase tujje emmotoka zaffe tuziteeka waki Musajja watatukola alina ensobi nnyingi zakulano ku kkubo nnyo. babeera abantu bantu bwe bakuba okufunda libeera bize bo bakolera operation ne basobola kufuna abantu bagazi. abatrafiki babi nnyo bakiika emmotoka mu kkubo nga baagala okwala pikipiki ofunako emitwalo 2. Bwe batyo basabye gavumenti okukola oluguudo luno okuba ebinnya byebiviirako obubenje. Alukole lukyamu nnyo lutulemeseza otambula abantu bonna bali mu gwa myala tujja kukozesa emitwalo 23. Emmotoka oluvannyuma ziggiddwawo ne zitwalibwa ku poliisi ey'e Nabwero. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulire lino ku Lwamukedde TV.